waliwo ekintu ekiri mu kuzimbibwa okwata President Robert Kyagulanyi Ssentamu Munkiddamu. Kati muwulirize zi video omanyi bino ebintu bibagamba. Mwalabye omusajja owawe Germany bana ba UA bagita UAU bayita European Union EU European Union abbreviation yebadde embuzeeko European Union EU bwe bajja ku kitebe omusajja omuzungu oyo yaliko omusajja oyo be basajja abalwanira demokrasia kituufu EU bwe yajja kuba Museveni essaawa zino ne mutabani we bibali mukola bya kisiru tebidefendingibwa ng'olwanirira eddembe ly'obuntu you cannot defend ebintu mutabani wa Museveni byakola gwe nojja n'okwata omuntu n'omutwala n'omusalako ebirevu ne mumutulugunya najja mu mbeera embi ne weewaana ne bweba EU newulira statement eyo ng'ate ezimba ekifaananyi ekinene eba teyina. Mwalaba ekintu kya Dr. Besigye engeri gye bakipackaging'amu. Mwalaba Dr. Besigye Musima yali Kenya n'ayogera batya kati wuliriza. Muhoozi ne banne basoose panga maloboozi ga President Kyagulanyi muwulirize nga balaga abadde ayogera n'omusajja ono owa EU ku bintu by'obutujju simatu mugenda mujjako tutya eno tuteekateeka tutya ne bapanga ebiroboozi nga bibakola ku Besigye era nabagamba ekintu kya Besigye asobola okukubawo asokubawo emyezi naye nga waliwo n'omulala gwe bapanga ulira amaloboozi ulira indako ulira batandise ng'essimu ya Kyagulanyi evuga President bagitaani kulu Jaffa Makanga nkutumiddeko uliriza ulira. Hey, Andre. Hey, finally. Oh, my God. I was calling you like 50 times. Wow. Okay. 50, no. Don't be sorry. It's not your fault. We know whose fault it is. So, listen. The German government called me, the Ministry of Foreign Affairs. They are now coordinating with the other ambassadors. They're coordinating something. There will be a declaration by the European community and a statement by the European community in regard to what is happening. And they're also planning something. You know about the American ambassador, but I know that they're also considering or actually planning to do something. They might ask officially for permission to visit you. Soko ulire lindako bapanga amaloboozi kuba balina kye batiddewo ekitiibwa Kyagulanyi kyazzaako. Bawulira bagamba tukoze tutyo mupangako ebisango kubanga Besigye ne bw'abeerayo bajjagama ne Bobi Wine akwatiddwa ne Bobi Wine njovu Yoweri Museveni Muhoozi Bobi Wine njovu aga Katonda mugulu. Wuliriza jamuwuliriza amaloboozi gano connection ne kunuwa mutwe jja kubanga temuna ne kunuwa mutwe obujulizi bwe baleeta ne bwe baali bamukuba. Uliriza ogenda nga bagamba ono twine yayingiza sente mugenda biwuliriza sente ez'obutujju era nti Kyagulanyi yatuma mutwe nuwa kati wuliriza evidence abasajja bano njaga batuule ku video eno amukolodi mu miransana. Uliriza tandise ulira omusajja ono ulira kye bapanga era gwe munna Uganda owulirize ulira. Hey, Andre. Hey, finally. Oh, my God. I was calling you like 50 times. Wow. Okay. 50, no. Don't be sorry. It's not your fault. We know whose fault it is. So, listen. The German government called me, the Ministry of Foreign Affairs. They are now coordinating with the other ambassadors. They're coordinating something. There will be a declaration by the European community and a statement by the European community in regard to what is happening. And they're also planning something. You know about the American ambassador, but I know that they're also considering or actually planning to do something. They might ask officially for permission to visit you, to embarrass the government and to come. So this is what I know. I'm still, you're all over in the news. I mean, if you have switched the radio on here in Germany, then you're talking about you. I mean, you don't feel isolated. The world is really talking. It's really talking.
you're not alone at all. Not alone at all. So many people. The picture you have posted with the baby girl, it has attracted a lot of feedback. A lot of feedback. The whole country is talking about this. It has like 70,000 likes, and thousands of shares. So this really hit. The American government has spoken out very, very strongly on your case. Very strongly, unusually strongly. Particularly, there's another statement by the embassy this morning. I think it was issued this morning. Okay. So they're really pushing and pressing. So it is only that these guys are very stubborn, brutal, and primitive. Really primitive, you know. So, but as for the West, things are now in gear. Really, something is happening. So, and I'm pushing also. I'm in constant touch with the government here. Sure. Uliriza ekisookera ddala iPhone temalaga hackingibwa omukulu ono bwe bali mu kupanga ekintu kino okulanga Oweekitiibwa Kyagulanyi akwatibwa ku misango nga bakipulaninga Oweekitiibwa Kyagulanyi obuteesimbawo era nga Oweekitiibwa Kyagulanyi baagala omusiba before muwulirize ekintu kino before omwezi gw'omukaaga June 15 bafulumiza abalabye amawulire g'eggulo nga bakulaga nti omusajja ono we Germany ambassador wa Germany mu Uganda na bamuguddeko emisango era bagamba yali mu kugira babayita batya abatujju bateralisi Museveni ne mutabani we kye muvuga okusiba Oweekitiibwa Kyagulanyi we yasingiyo era bano abakulu bapanga meeting ne EU ne bagamba Andrew Mwenda kubanga ekifaananyi mutabani wa Museveni kyayolesezza mu ggwanga lino kya busiru okutulugunya bannansi ng'ebisolo ekintu kya Eddie Mutwe kyatambula paka ku zi CNN Al Jazeera tosobola kwata muntu nga gwe CDF w'eggwanga n'omuteeka mu basement yo n'okakasa ku amanyi bano bamwozi mmwe temumanyi kye kitegeeza Twitter I mean X abaana bagira eno bye biri mu Uganda right now bano ne banoonya engeri gye bayita EU gwe webuze EU esinkana Salimu Saleh mu capacity who is Salimu Saleh in Museveni's government who is Salimu Saleh mu government ya Museveni lwaki aba EU kuba Museveni yabakakkanyiza n'abagamba mugende mulabe Saleh nga baagala okumusisinkana ku nsonga za mutabani we n'abagamba asiriwo mbiki